Olunaku lwajjo Dr. Abedi Bwanika yagudde ku kyokya, yagudde ku kibambulira abatuuze ababadde abakambwe okukirako omususa era basanze amaze okugajambulwa bubi nnyo. Kati Abedi Bwanika omugalatiya musajja mukulu yasimatukidde watini nnyo okubwa naye yo ttiimu ye abamu ku bo baakubiddwa. Kati musajja wattu ye ekiringa ekyamutuuseeko akacupa akalimu enkali bakamukasukidde ne kabuna essuuti y'essooka like katami kagenda kubanga okalaba mu maaso omusajja wattu omugalatiya yesitula yessa mudene addayo mu batuuze b'omukimanya kabonera baakiikira. Kati bano baasone bamugamba nti ebigambo bulijjo byogera ku mukulu tubadde tubiwulira era tukusaba todda. Abedi Bwanika yabadde azze n'emitwalo 4 nga agenda kubanga abagabira n'obupikipiki. Wabula bano bagambye nti tulina kye twagala kuva gy'oli era ebyo byonna byagala tugabira zaayo so obupikipiki akapiki. Kagudde abatuuze ababadde abakambwe okukirako omususa ababadde abakaawa okukirako ennumba bwe yagenze ku kyalo okusisinkana abatuuze ng'abatwalidde emitwalo 4 mu banyewalagi bwe yamaze okugibawa n'abasuubiza obukoko 5 buli muntu mbubeegaggawaze. Nkiddamu era oli eyanyumiriza emboozi yabadde ku ground n'angamba nti omukulu baamukasukidde akacupa ak'omukojo okumanya badde banyiivu bano baali baamwetegekera dda nga bagamba nti essaawa nawo n'alinnya baamusabye bulungi nnyo ne bamugamba todda tuyambe buyambi kimanya kabonera gyesonyiwe musajja wattu bambi ebyo bye byamutuuseko sooka olabemu katini nzije nkwe embeera eriwo. Bamututte Kaguddeyo bamututte mu bijjo okuva ku kyalo kyabwe. Webadde wali wabbali basigabana abantu omuntu abazungiramu ne banagira ne bamutabukidde nedda tulina okwogera ebintu ebituluma tukiza kana kwogera kati mbuze piki n'engiteeka naye basobodde okunkwatira akatambi k'abatuuze ababadde abakaawa okukirako omususa era nga bawera nkolokooto obutaddamu kwesembereza Dr. Abedi Bwanika mu konstituensi yaabwe eyo nno Dr. Abedi Bwanika gyasibuke gye baamugobye gyasibuke ebyaddala era kigambibwa nti gyasinga obuwagizi. Kawedde budda muganda wange Wamala Balunabba yantadde ku nninga okumunoonyesaayo yakiri akatambi kamu mulaga obukakafu obw'ebyo ebyabaddewo ku kyalo Dr. Abedi Bwanika gye yagobeddwa seba akatambi kako nga kuleetedde omanyi wabadde ogamba nti mbyogera lwakubanga neegwanyiza era nina okweyagaliza okw'entebe ya Dr. Abedi Bwanika ekyamazima nkulina okweyagaliza era njegwanyiza naye ate sinze yamugobye ne gye baamugobedde saabaddeyo n'abaamugobye balonzi bange naye sibalinaako baamugobedde butakolaabwe baamugobedde kunegerekitinga bantu baamugobedde kumutuma kubakiikirira ate n'akiikirira ebyo bibatakkiririzaamu era ebitali byabwe. Kakati umumoze endala ngenda kubanga nkuwa oyo golaba omukulu Lutamaguzi Semakula kakati wali ku radio ya Balamu radio 4 bibi ne bibaddeyo seyana byogera omusajja ono abadde agezaako kukakkanya president simanyi abadde agezaako kumukakkanya oba njagala owuliremu ambadde bi ovole bimyufu mu basirikale nawe yambala nawe yambale kanzu obesuuti kankulaga kata ate kati ekyo kikinja musango ki bali mu kulambula ono babbi Kyagulanyi wakati waliwo Kyagulanyi kati amuyinza okkeera enkya ne mugamba ndi bambadde byambalo by'amagye ebyo mbono commander in chief laba commander in chief yes commander in chief yoyo gobo oyagala okumulozaako kyamako ku base awo omwogereko kyamawo ku base omulozeeko obuuze nti kono ye commander in chief ojja kulozaako ono si Katemba si Katemba kulwo Katemba biki bino eyo revolution etambula abantu bali mu revolution ng'ogyeko abali mu tulo ngugambye abantu bali mu revolution avubuka abo balaba president alambula nyiriri abalambula abo basirikale be nabo abalambula futu sojo mmanyi
oba owulira muwulire those are foot soldiers bebo bebakola emirimu gyaffe gitambula bo bebabuulira enjiri ya transition with time ojja genda okukitegeera nti no tibamugaso nnyo nga naawe mu Uganda otya nkugambe foot soldier yoyo golaba nti ne president waabwe abayitaayitamu alambula ennyiriri z'aba foot soldier Uganda we mugituusizza ate weeri era weetambulira kati foot soldier akozeeko so bino bebiba satisfying emitima gyammwe ne muddeka ne muwummula no regardless buli omu alina kyabeeramu nammwe mulina ebiba satisfying emitima gyammwe naye sooka otunuulye Katemba gwe muyite Katemba naye nze nkugambye nti gwe muyita Katemba wisitemu ojja kumanya nti obadde okimanyi nti abo abaana abo bali committed okwenkyukakyuka ndaba mbadde bimyufu n'obukofiira obumyufu bo bwe bayimba tuliyambala engule bakubye ne bandi wabadde ne bandi president ali ne first lady ekyo kye bayita okwagalwa so ono president kwe bayita okwagalwa okutali ku kake ali ne first lady we batambula balambula ennyiriri nawe osobola okukigezaako nze jjo nabadde nninze okulaba ekintu kimu ku kitebe kyaffe ekya Nuupu nze jjo nabadde nninze kulaba Muhoozi ku kitebe kyaffe ekya Nuupu kubanga yagamba nti teri bantu kwambala bintu byefaananyiriza by'amagye ate kati ejja abaana babadde bakubye full combat oba live yabadde tazirabo oba video ze zitamutuuseeko nabadde mwesunze bwesunzi kumulabako nga zze kwambula abantu byambalo lwabadde ojja okukakasa nti n'embizimva era baziriira abazikomerwa vakwebyo byobeeramu eyo neweefumba ng'ebbidde erikuyisizza bubiri kugoya dadi abaana bakubye akambalo ne banyuma amawulire gabunye ensi yonna naye tolina kyakkola bwe abantu basalawo abantu banyiivu dadi basalawo ate oba tugenda n'otandika ozambala nga ze tutambuliramu ze tukoleramu bizinensi zaffe naye nga teri tugamba maama gwomanyi gwe wetwagala ensi yaffe gwowoza ebyo kyogamba gwe bababumba mmwe muli b'amagye nammwe tebababumba nga muli b'amagye mwagayiga buyizi abamu mwagasoma na mu bitabo naffe tusobola okugayiga ate ne tuba na ttaafu nyo olaba tuli bagezi nga tetwagasoma kati olaba abasiru be bagasoma ne beefumbira ku bantu kati ate olwo abalina amagezi linda we tunaagayingira lwe mujja okukakasa nno gwe mwe mulinde temufeera bantu temutiisa bantu kujja Kawempe North mu mikono gya NUP definitely because abe Kawempe tebaagala bibiina abe Kawempe baagala muntu mukozi baagala genda bakolera. Are you better than Honorable Segirinya? Honorable Segirinya is described as, you know, a very unique member of parliament. Yes. Because tujukira byonna byajjakola. Of course, bange ettono lyabeera mubaka wa parliament, ataddewo eddwaliro okumpi n'akamwesi, akoze ebintu bingi, oba yakola ebintu bingi. Mr. Update,